الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. amatenda amajjuvu bulijjo ga Allah subhanahu wa ta'ala malungi tuzaako okumusaba obutakendezanga kulekera kussa mirembe n'okusaasira eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'abantu b'enjuye n'abo abali ku nkola ye mpaka lwalisalawo okuzingako ensi eno. Omulabi wa BBS Terefayina tukwebaza okubeera nti ogoberera akanyomero kano akamakulu ennyo mu mwezi guno ogw'ekitiibwa, akanyomero akagamba nti omusiraamu n'ekisiibo. Omusiraamu n'ekisiibo bintu bikulu, naye mu kisiibo muno mulimu ebintu nga bya bbeeyi eri omusiraamu. Ekisooka kya byonna tukakasa nti ekisiibo kino mwezi gwa kusaasira. Bwe kumala okubeera omwezi ogw'okusaasira waliwo ebintu bingi bye tuteekeddwa okubeera nti tutunulako nga bitusembereza ddala eri okusaasira kw'omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga omwezi yagututeekako nga gwa kusaasira, nga mwezi gwa kisa, mwezi gwa kusiima baddu eri ebyo bye baba bakoze. Kakati bino wemmanga bikulu nnyo okubeera nti bitegeerekeka. Qur'ani eno gye mulaba yakka mu mwezi guno ogw'ekitiibwa, omwezi gw'okusaasira. Ndowooza y'ensonga lwaki abantu tuteekeddwa okusoma ennyo Qur'ani mu mwezi guno, kubanga mweyakkira mwezi gwayo. Naye okusoma kwa Qur'ani kwe tugezaako okutegeeza abantu olwaleero nti tekukoma okukomi mu kukwata kitabo kya Qur'ani n'obikkula n'osoma n'ogenda mu maaso n'omalako. Si kye twalyagadde, wadde nga kirungi, naye ekisinga obulungi kwe kubeera nti oyimirira ku buli kigambo Katonda kye yayogera n'ofuba okukakasa nti okifunamu amakulu aganaakutuusa eri okusaasira kuno okw'omwezi guno n'okusaasira kw'omusaasizi okutwalira wamu.